نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. Ngatumazo kutendeza Allah subhanahu wa ta'ala nokusali ya Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ndiye muganda wange Sheikh Abdurrazzaq Sekitoleko okubera ntukutuusako programu eno embuzi ya Quran nga yembuzi esinga okuba nti nnungi omuntu gye yandibadde nti awuliriza. Olunaku olwaleero biidhinillahi ta'ala mu mbuzi yaffe ya Quran tugenda kulaba ku byokulabirako mu Quran Allah subhanahu wa ta'ala bye yakubanga nga alina kyayagala otusembereza tubeere nga tukitegeera. Biidhinillahi ta'ala obutawanvu yannyo tugenda kusaba Sheikh Abdurrazzaq atubulire amthalul Quran bitegeeza ki neera atuweku anwa'ul amthal fil Quran byokulabirako ebimu Allah bye yakuba mu Quran ne biki bye tubifunamu biidhinillahi ta'ala. Neera nja kumusaba yatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam at-tamman al-akmalan ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bi sayrihi wa ihtada bi hadihi ila yawm ad-din thumma amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Kaira. Naam Sheikh. Edda batukyali bato. Naam. Batata baffe bamama baffe. Naam. Bwe bayagalanga okubaako n'omuze gwe batugaana. Naam. Batuleeteranga ekyokulabirako. Ne bagamba Kaira tobba. Tobba sente za maamawo. Tobba mawoolu. Tokola kiki. Bwe yamalanga okwagala okutegeera. Gagamba nti olaba wali wakagundi wali. Wakamaadi. Baamukubye emiggo mu mutabani wa Kamaadi. Ekyamukubisiza bakitegedde. Kubba. Kiza tobanga omwana wa Kamaadi. Tobanga omwana wa Kamaadi. Baatuwanga ebyokukola ki? Ebyokulabirako. Kigundi oyo baamukubye olw'ensonga yabbi kati olabba naawe nga bakola ki? Nga naye bakuba. Ekitegeeza okuba nti omuntu akubira ekifaananyi oba ekyokulabirako aba alina kyayagala okufune oba alina kyayagala okukole oba alina kyayagala okuveeko kuba muze mubi okuveeko. Ekitegeeza Sheikh olinga ategeeza nti muzimu zi turuku tadris wa ta'alim amakubo goyinza oyitiramu osomesa omuntu n'ategeera nnyo muwe ekyokulabirako. Hata n'abantu abakuliseka tubeera masjidi n'obaka amasala g'osomesa naye otagassembeza nakuwa byakulabirako ebiri waaqiya omuntu ayinza obutabitegeera. Abawarabu bagamba bilmithal yattadihu almaqal. Ahsant. Naam. Buli lwowa ekyokulabirako byoyogera bitegeerekeka. Masha Allah. Kakati ekigambo Qur'ani oyagala nnyo tutegeere Qur'an. Neera kyekigendererwa Allahu akbar. afala yatadabbaruna al-Qur'an. Era okubanga atuwa ebyokulabirako tusobole omutegeere nnyo jalla jalaalo. Kyekigenseeka nga tetunnaba kunyumya ku birala byonna Qur'ani yo emboozi yayo ebyafaayo biki ebyokulabirako byonna bitusindika kubanga otegeerani Allah subhanahu wa ta'ala. Kituufu. Era bw'obanga tufunye kutegeera mu byakulabirako n'otegeereramu Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani ogira ogikola ki? Ekigendererwa kyayo tonakifuna. Tonnaba kukifuna. Naam. N'olwekyo Qur'ani kigambo kikulu nnyo. Kyobola nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba Qur'ani. Naam. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ebyokulabirako tubikubira abantu basobole okufumiitiriza. Kufumiitiriza kuki era kwani? Allah subhanahu wa ta'ala. N'ebitonde bye oluvannyuma tukole kiri kye twagamba tumusinze. Nosanga abantu Allah n'abafaanaganya enswera oba n'abafaanaganya ankabuuti. Kiregeeza nti Allah subhanahu okumanga yafaayo nnyo omuntu ategeere.
yaleeta yatuukako ne mu biwuka abantu basobole okutegeera kyabagamba nti bano bafaanana ng'enswera bano bafaanana nga al-ankabut takhadhat baita nabbubi Allah tunaba tutandise ebintu ebyo bigenda munda introduction tukyayanjula okunyumyayo nti bwe tugamba nti byakulabirako kyakulabirako tukikoleko omusomo mulamba tugambe nti ankabuuti ngeyo akabuuti gy'ogamba tugambe lwaki Allah yayogera ankabuuti lwaki mu biwuka byonna yalondayo nabbubi kubanga otunuulira ankabuuti eyagala faananako ne kana akawuka bakayita batya akawuka nga kalinira mu njuki enjuki eyagala efaanana ankabuuti mu sayizi n'obutono naye awo yali ayagala yaleeta ankabuuti lwaki yaleeta ankabuuti era kiki ekiri mu nnyumba ya ankabuuti oyo nabbubi seka ogenda tutuusaayo emboozi ekyali tunasobola okuyingirayo bagamba bati mutugamba emboozi tebaki tebankadde alombadde sirumanyise tujja kuginyumya insha Allah tubituukeko Allah n'atugamba era muteeke eddala watilka al-amthalu nadribuha linnas wama yaqiluha illa al-alimun Allahu akbar abategeera seza wali ebifaananyi Allah byakubanga atategeera tajja bitegeera seka kitegeeza mu aya eyo naabotandisa gitunyonnyola Allah kye yali akubako ekifaananyi omuntu yenna atakitegeera weebale nti tomanyi okigaana okuyingira mu bwongo ogamba ndi ndijahi nera weekaabireko kubagambye bama yaqiluha ababitegeera bebamanyi nayogera eno aya ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل الله أي كل حرف العموم تفيد العموم نعم تدقيزا من يفيد العموم نعم من كل مثل كل kwegamba yamalayo sirege sifaananyi ekitono ekinene byonna Qur'an yabikola ki Allah yabituwa olidde nagamba nti la'allahum yatadhakkaruna era ekigendererwa kimu bantu okufuna kyakola ki kyakwebulirira aseka Qur'an eyo olaba usulubu zaayo Allah engeri gye yasomesangamu olabira ddala nga nera tanzilun min rabbil alamin evali Allah subhanahu wa ta'ala min hakimin hamid kubanga kati ali ku byakulabirako naye ng'alina kyayagala okusomesa agenda kuleeta ebyafaayo al-qasas ng'alina kyayagala okusomesa agenda kuleeta nga bwe tugenda obbiraba seza usulubu zonna teyakozesa usulubu emu ey'okusomesa abaana seeka wano nno nze ndaba abasomesa abaana bwe baba baagala okumanya turuku tadrisi batunulira usulubu za Qur'an seeka sisobola kyogera wandi seeka naye wali abakyakyogere obusomesa obusomedde mu luki mu luzungu oba mu lujamani oba mu lufaransa naye ngene nembusomera mu luki mu luwarabu naye ng'ekigendererwa ffenna kiri mutegeera kimu naye ojasanga dokita e Saudi Arabia ng'eddagala lyakozesa n'omuzungu lyakozesa jasi lyawukana ono aliita mu luwarabu ono aliita mu luzungu oli aliyite panado naye nga bonna badokita oli aliyite gundi paracetamol oba balina engeri gye bayita musakina oba kira engeri gye likendeza pain musakkanati n'olwekyo mu kino nze kyeŋŋamba abatuwuliriza abalungi kuba tuli mu mboozi ya Qur'ani ekitabo ekirungamya ebyo difference ya language ya lulimi owulidde naye nga byonna ekigendererwa kibeere kimu era Qur'ani kyeyogera la'allahum yatadhakkarun kati omuzungu ajja gamba so that they reflect so that they ponder omuwarabu agambe la'allakum tatadhakkarun la'allahum yatadhakkarun oba yatafakkarun ate omuganda agamba atya ofumintirize subhanallah okufumintiriza nako kulimu olulimi
ndi nze nfumintiriza mu luzungu nze seka sifumintirizaako mu akubeera luzungu mu bwongo kituufu obwongo ate obwongo bwolina n'obwomuzungu bwalina n'omuddugavu n'omujamaika ate seka Allah akola ebintu bino oli ne wabanga ayogera atya oluzungu wabanga alina kyayagala otegeera obulungi akisoma mu luzungu kati n'akizza mu luganda ataliko kifulumikirizawo mu lulimi lwe tayinza fumintiriza mu luzungu oba mu luwarabu kati olw'obukulu bw'ensonga eyo seeka abamanyi bangi bawandiika ebitabo nga byogera ku amthal nga mulimu Ibn al-Qayyim Al-Mawardi mulimu Imam Suyuti kitabu kye Al-Itqan mulimu Abu Isa at-Tirmidhi Abu Isa naye Abu Isa yawandiika ku amthal fi an-nabawiyya naam na hadithi na Qur'an wagala bi awla seeka almost ebimu kyekivunula kiri kakati olw'obukulu bw'ensonga eyo awulidde abantu mu bitabo byabwe n'afunamu omulyango ogwogera ku ekyo oli n'awandiika nga Ibn Qayyim yawandiikira ddala ekitabo kiramba mustaqilla peegi 283 Allah awulidde nga kyogera ku ki waliwo ne risaala gye nawadde nsoma shekhe ng'oli yawandiika amsalul Qur'an nga risaala namba n'atandika okuva ku Bakara najja mu aya ezirimu amsal nayina mu Ala Imran Qur'an namba kitabo kiramba se oyinza bimalayo tosobola kakati amsal ezo era bamanyi bagezaako okuhaddada ne bagamba nti ziri 43 ziri 40 ana musatu ye 43 ziri muki mu Qur'an so amthal kitegeeza kwe kuba nti olina embeera olina ekyafaayo olina ekitendo olina bino bisatu olina ekyafaayo olina embeera olina ekitendo kyoyagala tutegeere n'otukubirako ekifaananyi ku kyo for example oyagala kutubuulira ku qiyama n'oleeta ebyagudde ettaki n'ogamba nti mulaba zirisala engeri gye yabadde amenyamu ebizimbe bigenda kuruka owebiti n'ogamba ne kiyama bw'enaaba enatetutuuka bwegenda okukola ki Qur'ani yagamba idha zulzilatil ardu zilzala kitegeeza omuntu aba ategeera bulungi awo naye n'obaga nti ate kiri ashad وساعة أدهى وأمر أعظم داهية وأشد مرارة oba hal otunyumiza kujjana mugenda kubeera mutya jjana egenda kubaamu egenda kubeerya n'otugamba ti Allah yagamba mathalul jannati allati wa'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghayri asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى era nga tugikolerera sebo bagambye nti jjana erimu amazzi erimu mulimu amata erimu mulimu omubisi erimu n'omwenge ogutatamiiza kati ebyo bwewali obirabyeko ku duniya ng'obiraba gani ate ne ku nsi kuno mbyagala ekitegeeza neeri gyebiri akankole kiki kankole n'amaanyi nga mithal etunyumiza sifatu shay ekitendo kyaki kyekintu ate nekirala seeka kiraga nti Allah subhanahu wa ta'ala nera alina kyeyagala abantu bategeere okujjana nga aya gyosomera kubanga nkakasa bulungi si byo byokka ebiri mu jjana mumika naye olw'okubeera nti ebyo tulina amannya gaabyo kuno ku nsi omubisi amata tulina amazzi kati yaleeta ebyo byomanyi obwongo bo naye nga yagamba mala ayinu ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون nolwekyo ekyokulabirako kikulu nnyo 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 omuntu ayagala okuimprovinga mu bulamu bwe akoppa ndeera ebiseera ebisinga omuntu abeera ne role model we njagala mbeere nga gundi nga kino njagala mbeere nga hamu seka oyagala kubanga nze
mu bugagga muki byonna bigatte nze negomba nnyo irimu njala kuba alimu singulimba Ibn Taymiyyah wa hakadha negomba nnyo okuba nti nno nfaanana Sheikh Sudais era ndamwagala nnyo ogamba imamu wa haramu ono wa haramu nga mwegomba akaloboozi ako era Mungu mwe yayisiriza n'enkwata ne Qur'an nga mwegomba kigamba kyakulabirako so babalomode abo nga balungi batuyambako nnyo okuba nga twakivinga talents zaffe kitegeeza seeka nze alina omwana ewaka neera nsobola okumusomesa nga musomesa ku muntu mulala soma nnyo obeere nga gundi omwana asoma afaanane gundi oyo olwokuba nti wamukubira ekyoka tomulaba nga alina kino ali kino omwana ga omuntu wasoma aba bw'atyo khalas n'atandika osoma ebyokulabirako seeka by'omuntu abyetaaga mu bulamu bwe kakati Ibn al-Qayyim bwe yali annyonnyola ekigambo amthal yagamba tashbihu shay'in bi shay'in fi hukmihi wa taqribu al-ma'qul min al-mahsus أو أحد المحسوسين من الآخر واعتبار أحدهما بالآخر. kubanga oleeta ekintu nga kifaanagana n'ekirala n'okusembeza amakulu g'omuntu amagezi g'omuntu gasobole nga okutegeera ekintu ekyo kyennyini exactly nga bwe okusembeza ekintu omuntu akitegeera n'obwongo n'okisembeza n'ekintu ekirabikako kireme kuuma ku bwongo bwokka n'omukubira ne kino alwaqi almahsus ng'asobola okirabako kanaba nga alina ebintu bya mirundi ebiri nti akitegedde mu bwongo n'okirabako akikoze ki ate omuntu asobola okukireeta ye alaba byalaba byamanyi byaweerako ki ekyokulabirako ate waliwo omusajja omu mu Namalungo yali alina embwa ye nga ŋŋonvu ng'emuwulira bulungi nnyo nga bw'omanyi abantu ababeera mu byalo mu malungu eyo akozesa embwa ye mu kulunda n'agiragira n'ekola ng'emuwulira kati omuwarabu mu Namalungu yagenda mu maaso g'omu ku bakabaka n'amugamba ya malik anta kalkalb anta kalb bakabaka olinga mbwa yennyini n'essanyu nno ate n'amaanyi kati nga bw'omanyi abantu ababeera awo ku mabbali baba baagala avumye kabaka kati kabaka naga mumuleka nnyonnyole lwaki ampisa embwa naye omusajja n'atandika okunnyonnyola obugonvu bw'embwa obuwulize bw'embwa obuweereza bw'embwa engeri gyemuweerezayo eri mu kyalo n'emukuuma kati ye n'agamba nti gulinga olimbwa yennyini yali amuvumye Allah yali tamuvumye ye yayogera kyakola ki kyamanyi era kyalaba nolwekyo walillahi almathalu al-a'la Allah bw'akugamba nti jjana efaanana bweti tewali kyamazima kisinga ekyo Allah nasalu llaha aljanna bw'akugamba nti nno mu jjana mulimu bino na bino na bino na bino tewali kisinga ekyo by'abayogedde ge mazima nolwekyo ebyokulabirako biba birungi nnyo kakati Allah subhanahu wa ta'ala oluusi atuwa ebintu nga si kyangu kubitegeera mu bwongo kati n'akuleetera ebijja mu bwongo ate namala n'akuleetera n'ebyolabako osobola otegeera kyagamba ekyokulabirako yagamba jala jalaalo innama mathalu lhayaati dunya obulamu buno obwensi osobola okulabako toga nti bulamu bubuno bubuno wabula otegeera buki butegeeze nti bulamu bwansi kati n'akuleetera kyolabako obutegeere kama in anzalnahu minasama kati amazzi googalaba neera enkuba etonnyo gikola kiraba era n'ebiro okukwata ogamba nti ekiro ekyo kirabira kyankuba anzalnahu min assama fakhtalata bihi nabatu al-ard enkuba n'etonnya neegatta n'ettaka n'ebimera nebikola fakhtalata bihi nabatu al-ard bwe bimala fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah nebifaananako nebikera ku macanga bisusunku nga empewo yebifu Allah Mungu bwakusaasira n'otegeera bw'otyo n'ogamba nti kino kyembadde I was just imagining ejjuniya kyeki efaanana etya kati Mungu agikuleetedde mu bintu almahsuusa
ebirabwako naye Seka ekyo ekifaananyi nga ky'okubyeta nze kinkubye wala nnyo Seka oba abanda bakitegedde nga nze bwe nkitegedde ekisookera ddala kiraga nti obulamu bw'ensi butono bulina akaseera kubanga olaba nti enkuba etonnya ebimera ne bivaayo akaseera ne bikula ne babikungula omwana azaalibwa mu nsi n'abeera mu nsi n'atiba n'amaliriza nga nera gufuuse muzimu omuzimu si empewo ezikunta Allah njogera y'abantu Seka kale Allah ogamba nti fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur kiregeeza bino ebimera bye tulaba gurini wayo tabyesiguza bigera tuka akaseera bibeere bisusumu naawe kennyini omuntu oliwo bwe bulamu bw'ensi Seka kitegeerekese kasita otegeera ebyokulabirako muno mu nsi owangala buki bulungi Allahu akbar naam Allah subhanahu wa ta'ala n'atuwa ekyokulabirako kino kya tawhid n'agamba nti inna alladhina tad'una min duni llah lan yakhluqu dhubaba walaw ijtama'u lahu wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu ضعف الطالب والمطلوب kusinza otya ekintu yali alaga obunafu ensowera bwekwa n'okulemererwa kw'ebyo bye musinza ensowera nkyafu kiwuka kikyafu naye bwe kigwa ku bwebyo kusanamu kangeze ekigudde ku jjinja ly'ekika abantu ne bagenda ne basalira ne bakola biki ne kigwa ku bagoni ku balongo mubokya naye tebasobola kwokya Seka tekyogereko wabula ate eyo faida wallahi bokye ku nsowera enswera zibagwako bulijjo ati buli obukundi bwe basala ku balongo era buwunya kati ensowera yenoonya wali kikola ki kiwunya kati eba enoonya riziki ni bwegwako bweti obulongo obwo tebusobola kugamba kambuukye mbalage kati otusobola kwokya nsowera kati ate nayo kyetya gwomuntu olaba ebyokulabirako ebyo tusaasire sheekh wama yaqiluha illa alalimun lan yakhluqu dhubaban kakati Allah subhanahu wa ta'ala Seka era ng'abamanyi omulimu gwabwe kunoonyereza Allah abasaasire la'alimahu alladhina yastanbitunahu bagamba nti ebyokulabirako mu Quran byajjanga biri mu miteeko esatu waliwo omuteeko ogujja nga musarraha au musarriha nga ekifaananyi kirya kifaananyi kyakulabirako ng'engeri gy'abyogeddemu direct ali mu kuba kifaananyi nga buli omu ategeera nti ono akuba kifaananyi nga bw'ogamba nti Hamza alinga Abdurrazzaq kituufu khalas era ng'abatulaba agamba mutuufu bafaanagana ekyo kituufu kitegeerekeka kweganga mulimu المشبه والمشبه به ووجه الشبه bwe bafaananya ne bafaananwa ne kye bafaanana ekibagatta things in common ne wabaawo ekijja nga kaamina nga kyo ate kyamunda nga kyamunda nga tasarraha nti akuba kifaananyi nga tasarraha yani kaamina lam yusarrah fiha bilafdhi التمثيل talina kiyakozesa nga kiraga okuba nti kifaananya naye nga ofumintiriza olaba nti yali afu okola ki ofumintiriza oga nti mungu alina kyatugamba wano n'atugamba omuteeko omulala Seka kiringanga omuzadde ayagala kugunjula mwana we omwana atuuka leeti ayingira saa 6 ogw'ekiro kati najja n'amugamba nti waliwo omwana wa gundi yali atuuka saa 6 ogw'ekiro ne bamukuba akatayimba n'afa neera twamuziika n'akomaawo kitegeeza akuwadde ofumintirize omugezi kale ekyo ekifaananyi tekiri direct naye oba otegeera oba wamaze dde okutegeera Seka ate kati fayida endala gye nfunye nti Qur'ani nti
nero omuntu alina kufumintiriza nnyo tewali kirala kubanga kati yakuleetera ekiri direct nakweta ekitali direct akuwe gaapu efumintiriza ate kati labayo nekiro ekyokusatu okusatu al amthalu al mursala nga gwo temuli gundi tashbihi temuli kirimu kyonna nga batugenda obiraba wabula gwe ng'olaba noga ati Mungu oba yali ategeeza ki naye nga kyakulabirako nga bwe yagamba mathalan nti amazima geeyolese amazima ge kuki teyakyogera direct naye eyayogera ekigambo ekyo yaliwo gwe baali boogerako naye yaliwo n'ekibagatta ekyaviirako ayogera ekyo nakyo kyaliwo yusufu alayhi salatu wassalamu omukyala yaliwo Zulaikha ne Yusufu nga waali Zulaikha Mungu n'amwogeza nti amazima geeyolese alana hashasa alhaq nze nali omukyamu naye nga tewaliwo na kabonero kalaga nti nno okwoleka kw'amazima kufaanagana nga Zulaikha bwe yayogera mu maaso ga Yusufu ng'amaze omusibisa tebyalimu okiwulidde naam kakati katugende ku kisooka almusarraha amthalu almusarraha naye ndowooza sekezo ezisinga obungi mu Qur'an zezisinga obungi Mungu yatugamba subhanahu wa ta'ala mathaluhum kamathali alladhi istawqada naara kifaananyi ky'omuntu omunnanfuusi kiri ng'omuntu aba akumye eki omuliro falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binuurihim Mungu bw'amala okubaleetera ekitangaala ekyo nekyaka bulungi nabo ne bakiraba ndi mutuufu omuliro ne bafunako ne ku migaso gyakyo egimu ne bafuna n'emigaso gyakyo kuba omunnanfuusi afuna ku minyago ne bagaana okukkiriza Mungu n'akola atya dhahaba Allahu binuurihim n'atwala ekyokulabira ekitangaala kye watarakahum fi dhulumatin la yubsirun ne basigala mu kizikiza nga tebalaba kaakati waliwo tashbihi eriwo wano lwaki Mungu yaleeta wano summun bukmun umyun fahum la yubsirun fahum la yarji'un naam olidde bakigala bamuzibe olidde teboogera mazima Mungu abalaze ekitangaala naye teboogera nti kituufu era n'okukiraba tebakiraba n'okukitegeera tebakitegeera subhanallah kati Allah n'akuba ekyokulabirako ekyo omuntu Allah gwabadde ekitangaala n'akiraba kitegeeza omunnanfuusi n'atakigoberera ayingira mu busiraamu wadde ng'aba akweka obukafiri nalaba ne ku migaso gy'obusiraamu nalaba enkolagana y'abasiraamu nalaba naye n'agaana okukkiriza n'agaana Allah n'amugirako ddala akakatangala katono konna ne kagenda naga nti aw kasayibin min as-samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim olid oba enkuba etonnya netonya ku mutima gwabwe enkuba we bubaka babufunye kubanga enkuba wetonye wabirawo rahma unzuru ila athari rahmatillah kati obubaka busse Qur'an esse Allah asindise omubaka naye we batuukako yaj'aluna asabi'ahum tebagala wuliriza bateeka buteesi kati Allah n'aleeta ekyokulabirako ekyaki ekyenkuba erimu raddu erimu ebitiisa erimu enzikiza kitegeeza amateeka ga Allah oba ogasomera omunnanfuusi embeera obunkenke bwabeerako bwebwe omuntu wabeerako ng'enkuba etonnya erimu raddu kati byonna bikukanze biki lwaki tubikkiriza lwaki tokkiriza n'enkuba egenda kutonya era ogirisiivinga naye olw'okubanga omutima mukyamu era asigala takoze eki tabitu Mungu n'atuwa ebyokulabirako bibiri eky'omuliro n'ekyamazzi almaa'i wannaari naam naye olw'okubanga omuntu nayafuka takozesa bwongo obwo buli bwe twagambye era asigala bikoze eki era tafunyeemu naam n'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala yafaananya enkuba etonye mu kizikiza nga mulimu laadu mulimu okubwatuka olidde naye abantu okubanga
tebafumintiriza mu bifaananyi Allah byawadde ne baba nga ate bateeka buteesi nwe mu matu gaabwe baleme kubeera nga babiwulira. N'agamba era ekirala ekyokulabirako mu suratu Ra'd anzala mina samaa'i maa'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-saylu zabadan rabiya wa mimma yuqiduna alayhi fi an-nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluhu kadhalika yadribu Allahu al-haqqa wal-batil. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. نعم. ولد الله سبحانه وتعالى تقام إيشاشي إيشا إنكوبا بيبيتوني نريتا mukoka bweti n'ekiyovu mukoka ndowooza omulala ng'aliko ekyovu n'ebisaaniiko bino ebibeera waggulu ng'atambula tebirina makulu. alladhi yanfa'u an-nas gegali amazzi agali wansi hafasadat awdiya negagenda muki muvalizi negagenda negagasa abantu wama ma yanfa'u an-nas fayamkuthu fil ard nebiri ebitagasa abantu amma zabadu fayadhabu ekyovu kyonna kikala nebino ebikyafu nebidde nibojja enkuba yakatero gira bjizo kigenda kubanga tekirimu ki ekirimu mugaso kati ekyali kifaananyi baina al-haqqi wal-batil nti amazima go gasigalawo naye bagalwanyisa ate gasobola gagasa abantu owulidde kati bino ebitalina mugaso fayadhabu jufaa. So ebyokulabirako ebyo byebyo Mungu byaleeta nga biri clear. kadhalika yadribu Allahu al-amthal. Mungu bw'atyo waleeta ebyokulabirako eri abantu. Ayina amagezi tegeera, ayina amatuwulira, ayina amaaso laba. Exactly. N'agamba nti omuteeko ogwokubiri al-amthalu al-kamina ebyokulabirako bye bayita al-kamina wa hiya allati lam yusarrihu fiha bilafdhi at-tamthil nga tebiriimu njogera ya kyakulabirako nga bwe tugambe nti mathalu alladhina yunfiquna amwalahum kamathali kidha nga bino tebiriimu ebyo tebiriimu naye nga bw'otuula n'obifumintirizaako ojja kulaba nti Allah yali atuwa kyakulabirako. Mathalan ekyokulabirako seeka ekyokulabirako nga gamba nti la faridun wala bikrun awanun bayna dhalik tefaanana la faridun wala bikr la musinna wala fatiya. Naam, sinkuru sinto ate sinto awaanu bayina dhalik bakuwaana. Mungu yali ategeeza ki olabye era ategeeza khairul umur awsatuha nti ensonga ezisinga obulungi ze za wakati. Agamba bwoti nti ekyokulabirako ky'ensonga eziri ennungi zeze zibeera wakati, ensonga ebeera wakati. Omusiraamu omulungi yoyo tasukka kikomo ate talegeeza nnyo, abeera wakati baina aljafaf wa esh waljid. Ofaayo ate toli munafu nnyo. Okitegedde? Naam. Yali akuba ku kyakulabirako ekyekintu ekirungi kifaanana kitya? Khairul umur awsatuha. Kibeera mu makkati. La faridun wala bikr. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Wobo waayo ngambye kuwaayo ate towemalako amakulu ekifaananyi ky'omuntu awaayo nga mulungi. Awaayo omulungi ekyokulabirako tuliko amuthala ekyokulabirako ky'omuntu awaayo omulungi yawaayo nga teyeemazeeko tawaddeyo katono akatagasa. Sekakati okumusanga enjala ennuma negamba shekayira enjala ennuma nompayo 1000 ate 10 lugula ki olukumi lungi nompa siringi 3 tebigula cyayi tebigula chapati. oyo aba akwejjako seeka kakati byebyo bye bayita al amthal al kamina. kakati nga Allah era bw'agamba nti wala tajharu bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi bayna dhalika sabila. Yali ayigiriza mpisa za sala kiro tooganira abantu olina baneiba n'abeebase mu nnyumba ate tosoma nnyo wansi neriya wala tukhafit biha ate
tokendeza nnyo ddoboozi oba togenda fumitiriza by'osaala. ekyokulabirako ekirala wala taj'alu yadaka maghlulatan ila unuq wala tabsutaha kulla al-bast maluman mahsura. bw'omuwaayo towaayo byonna ate n'owejjako n'oyemalako. ate tobeera mukodo. tobeera mukodo. gwe tovaako kako. totakako. buli lunaku guli wano mu nsingo neebeera mu makkati. owulidde nagamba ekirala nti qaala awalam tu'min qaala bala walakin liyatma'inna qalbi. nobeera ngaoli bayina dhalik. kitegeeza eyo mathal laysa alkhabar kalmaayana. omuntu gwe babuulidde talinga yalabyeko nga baganda baga nti yeetuukidde tanywa matabangufu. owulidde kati kwegamba bintu ebyo seeka Qur'ani byonna mu ebiri any language that you use government olulimi lwonna lwokozesa olulimi lwonna lwokozesa ebisoko byonna ebirimu Mungu subhanahu wa ta'ala byonna yabireeta mu Qur'ani naye nga tebirimu advanced okunyweza olulimi. okunyweza olulimi sigamba nti buli byonna bye baleeta kubanga bagamba nti engero z'Ekiganda ezimu nga si nnungi tumala gazigera era oyinza okuwemulira amaaso g'abantu. kakati ebirungi byonna abantu bye baatuukako mu kudevelopinga ennimi zaabwe nga birungi Qur'ani yaleeta ebisingawo. Nera Allah agamba illa ji'na bilhaqqi wa ahsan tafsira wala ya'tuna bimathali illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira. otulidde tebalina kyakulabirako kye baleeta okujja ffe tuleeta ate kisinga akbaru min ukhtiha. naam sheikh. kakati Ibrahim yayagala okubanga alaba Mungu bwatta suratul Baqara. Mungu namulaga fakhudha arba'atan min at-tayr fasuruhunna ilayka thumma ja'ala ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ud'uhunna ya'tinaka sa'a. era omuntu alabako bw'ati teyenkanankana gwe babuulidde. bwe kugamba nti nno nali ndabye ku Kaaba gwete nonyumiza nti mpulira Kaaba gyeri tetwenkana batwala obutuufu bwange okusinga kubanga seeka daraja za ilimu mu mirundi esatu waliwo ilmu lyaqin haqu lyaqin ne ainu lyaqin. kati ono alabyeko abeera ne ilimu bbiri abeera ne haqu lyaqin abeera ne ilmu lyaqin ne ainu lyaqin kati aba akusingako martaba. abalabye kati saa zino tukimanyi nti bamalayika gye bali naye omuntu eyafa n'abalaba be bakima omwoyo gwe kati oyo oyabamanyi nnyo laysa alkhabar kalmuayana. n'ekigambo ekirala nti waliwo wana bawalabu kye bagaa nti kama tadiinu tudaan. owulidde kama ta'mal tujza. naye Allah agamba atya man ya'mal su'an yujza bihi. omuntu akola ekibi era kisasulwa. kitegeeza nti bo bakuba ekyokulabirako mu bigambo byabwe kama tadiinu tudaan. kati n'abaganda era bakalina nti wakalya dda kaddadda. kati ebintu ekigendererwa mu bino seeka si kwolesa lulimi nnyo wabula kumanya bisoko bya Qur'ani. nti Qur'ani yayogeranga ebintu ebyo kati gwe boga nti omuntu bw'akola ekibi Mungu agenda musasula oba wakalya dda kaddadda omala gakola bibi nedda kubanga bw'onaakola ebibi nebijja kukola ki what goes around comes around wajazaa'u sayyi'atin bimithliha. naye Mungu yali ayogera tiyayogera na adatu tashbihi nti mathala nti man ya'malu su'an yujiza bihi kama amilahu something like that. wabula yayogeranga enjogera yenga nzito oli ekyovola buli omukenkufu mu lugha al-Walid ibn Mughira ebigambo yabita liya'lu wala yu'la alayhi tewali kibisinga. Nagamba ekigambo ekirala okuba nti nno omuntu nga bw'ogamba nti tosobola kukola nsobi mirundi emeka. la yuldaghu almu'min min juhrin wahid marratayn. tobojjibwa mu kinnya kimu mirundi ebiri. kasi okalaba bwoti awo omusota gwa nera abaganda bagamba nti yali abojjiddwa ku musota walaba omuguwa
abuuka agubuuka Eh. alowooza gweguli alowooza gwe guli kakati olaba yusufu ne baganda be bwe bajja eri taata waabwe Mm. nabaga nti tuwe muganda waffe tugende bajja kutuwa wazaadu kaira bair biki n'agamba nti aa hal amanukum alaihi Illa. kama amantukum ala akhihi min qabl olwo naye mubawe nga bwe nabawa muganda we yusufu wabwatadde naye olwokuba yalina tawhidi agaa nti fallahu khairun hafidha wahuwa arhamu wahuwa arhamu rahim. Naam. kale ebigambo ebiseeka era birungi nnyo okuba nga tubiyiga n'okuba nga tubitegeera. Omuteeko ogwokusatu seeka era nga gwe gusembayo ya Naam. amthaalu lmursala. Owulidde Mm. byo bino ate bisingana ku biro bye tuvaako guno omuteeko bino byo bikusifu nnyo. byo bibeera bitya wahiya jumalun ursilatu irsalan min ghairi tasrihin bilafdhi tashbih. Temuliimu nakalaga tosobola kukalaba nti no Ali mu kufaananya. afaananya na kino. Owulidde tewali kati yagamba nti laisa laha min duni llahi kashifa ekiyama teri ayinza kijjamu tewali ojjeko Allah tewali ayinza kukimanya ye yakshifu asrara tewali okujja kandi Allah subhanahu wa ta'ala. naye ekiyama olaba yakyogera Allah tiyakyogera wano. qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan kimbadde mwebuuza kiwedde kiwedde ekiki teyakyogera okuvunula ki ekirooto. naga alaysa as-subhu biqarib olowooza amakya tegali kumpi tegali kumpi okukola ki okuzikiriza abaana abasodome abasodomi abakyasa olwaleero. Allah. Owulidde? Naam. n'ebyokulabirako bingi nnyo. kullu nafsin bima kasabat rahina nga bwokola bwogenda okukola ki okusasulwa. bwogenda okusasulwa wahakadha. Nolwekyo seeka alquran alkarim Naam. kyakulabirako kirungi nnyo era erimu ekyokuyiga kingi nnyo. Waliwo n'ekigambo ekigamba nti la yastawi alkhabithu wattayyib. Ekirungi tekyenkana kibi naye temulimu adatu tashbih, temuli kikulaga nti Allah yali afaananya kino na kino, naye gwe tuula ofumiitirize olabe ekibi kyonna ekyali kikutuuseeko oba kyewali olabye olabe oba kifaanagana n'ekirungi. tebisobola Tebisobola kufaanagana. Wahakadha n'ebyokulabirako bingi nnyo. Seeka nga mmaliriza omuteeko guno ogwokusatu. Naam. Waliwo oluusi bwe tuba nga tunyumya emboozi zaffe, omuntu ayinza okuba n'ayagala akozese Qur'ani kye yakozesa okwogera embeera eriwo. Mathalan olina endowooza eyo nange nina endowooza eyange ku nsonga, kati n'oyokozesa Qur'ani n'ogamba lakum diinukum waliya diin, naye ng'otegeeza nti kuberera ebibyo nange ngoberera ebyange. Ekintu ekyo baulamau ulumu alquran bakivumirira bagamba tekikola ki tekikkirizibwa kukozesa njogera ya Qur'ani n'ogikozesa mu bigambo byogwe ebya bulijjo. nolaba olinga atidde guni oli mukhifata Musa abasega bahafizu nga bakikozesa nnyo. Kikyamu tekikkirizibwa okuba ng'ozanyisa ebigambo bya Katonda. obeera obizanyisa seeka. Waliwo omukyalo omu bamunyumyako, omusajja omu yali amunyumyako. Abarabu balina bondi fasaha zaabwe nga bwebamanyi, mbunga yayogera mu Qur'ani. almutakallim bilquran. Almutakallimu bilquran, mutakallimatu mutakallima bilquran. nga bw'oba muga nti olagawa inni dhahibun ila rabbi inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Owulidde nga bw'atyo bw'ayogera n'ebirala saagala kubiddamu olw'obudde, naye eyo enjogera tekkirizibwa. lakum diinukum waliya diin. Tegeeza kiri Allah kyali ategeeza nti lakum shirkukum walana tawhid. Ekyo oba olina okwogera mu mbeera yakyo. Mugamba mutya eyo malakum la tantiqun, nga temwogera ng'okozesa Qur'ani mu suratu Safat. Malakum la tantiqun, kama limadha la tatakallamu anta marid كذا عنه لكن لا تستعمل الفاظ القرآن الكريم. ولكن تسبع الله أبيرين قاتو يامبا تلمكو بانغا تزانيرا بيقامو بيا الله سبحانه وتعالى.
seeka Qur'ani okuba nti etubuulira ebyafaayo etubuulira ebyokulabirako naddala ebyokulabirako bye tuliko olwaleero kirina mugaso ki? Mugaso ki oguli mu kuba nti Allah atuwadde ebyokulabirako? Omugaso shekhe sina mugaso gumu, emigaso mingi egiri kubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala atukubira ebyokulabirako, kubanga esookera ddala Allah subhanahu wa ta'ala ayogera nakigendeerwa nera okutusiza Qur'an eno erina ekigendeerwa. Kati okubeera nti usulubu tugirayo mu Qur'an okuba nti Allah ayogera naffe ng'atukubira ebyokulabirako nera mulimu ebigendeerwa, si nti yamala gwogera oba yamala gakuba biki gakuba bifaananyi. Kati ezimu ku fawaid zetufuna mu darbu al-amthal fi al-Qur'an esooka al-hathu wa-zajar, okubeera nti atukubiriza n'okubaako otukanga otukubiriza okukola ekirungi ng'abaakikola n'abasasula obulungi, oba otugaana n'okubeera nti singa tunaba tukoze ekyo tugenda kubeera nga bali. Kati ogwo omugaso masalan Allah ga nti limithli hadha falyamalil amilun, ebyo bye muwulidde ebyokulabirako bye njogedde kati akole mukole musobole obikola ki? Kyegeeza anaakola naye agenda kukola ki? Mashaallah. Oba tusegedde endowooza. Ate mu aya endala n'osa agamba adhalika khayrun nuzulan am shajaratu zaqqum. Otegeera kale mulimu zajir ku bantu abakola ebyo Allah byayogerako ebibi nga bagenda kulya ogwo omuti zaqqum mu jahannam. Kati at-tadhkir aba al-hath wa-zajr, okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala atukubiriza مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف. Kati Allah ng'akuba ekyo omuntu awaayo nkyaliyanga omuntu akwata ensigo emu n'agiteeka mu ttaka, ensigo y'akasooli emu empeke emu, ogenda okulaba kugiddeko emisooli 7 naye nga buli musooli guliko empeke 7. Kati Allah walimu akukubidde kyakulabirako kya mpeke kubanga oli mulimi naawe kennyini oli akasooli bulijjo, naye nga emabega waayo mulimu alhathu ala al-infaq wa sadaqa, akukubiriza okubeera nti owaayo n'okubeera nti osaddaaka. Kati gwe gumu ku mugaso guli mukola ki? Omugaso gwokubiri taqribu al-murad lil-aql wa taswirihi bi surati al-mahsus, okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala akusembereza ekigendeerwa mu ebyo byaba ayogedde, n'akubira ekifaananyi ekirabwako n'akikubira ku kifaananyi ekyebyo byayogedde nga bya bwongo. Oba tusegedde endowooza? Okuva ku byolowooza obulowooza okuva ku byokulowooza wabula byebino okiraba nako. Kati ate nsuubira nti ogwo gwe mulamu ogusinga okuba nti mukulu, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kugamba nti omuyembe gw'omujjana guli bwe guti, kubanga aslan togenda kugula okugira ng'oyingidde mu ki? Ng'oyingidde mu jjana. Naye wakugamba nti mujjana mulimu omubisi oguwooma, gwe wali otesinze ku mubisi oba okitegeera. Kati oba okitegeera naye ate okuwooma kusikola ki? Kusingako. Oba tusegedde endowooza. Wakugamba nti mu kabuli mulimu bino oba okitegeedde. Nderogera obanga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam byayogera ebiri mu kabuli, yayogera misota, sigga, byonna nga tubirako nga tumanyi obubi bwabyo. Kati omuntu abeere ng'akola ki? Asembeza ekifaananyi kiri. Oba tukitegeedde. Sheikh waliwo ekifaananyi Nabbi kye yasembeza, ekifaananyi ky'okufa, nti mujja kufa nga bwe mwebaka, nti wano tewali mufa ateebaka, naye omuntu ne waba ne ruumu nga nnene bweti tagyebakamu yonna, naye omusanga ayinamu ekitanda ate nga kiri mu kasonda, otegeera, nakyo takyebakako kyonna, yeebaka ku ludda, teri yeebaka ng'ali mu ngoye,
yebaka asooka najjamu engoye ze zonna nayebika essuuka nga mwofu nera womusanga tamaama nga yebisa essuuka kuva ku mutwe paka wansi oyinza ogamba mayiti naye kiyinza omwawula jasi nti aluusi aba atanafasa omuli afuluuta obassa otegedde ekyokubiri nti omuntu yebaka n'omubuuza essaawa zeyebakiddeawo zonna biki ebikoleddwa nga tabikola ki nga tabimanyi kati ekyo ekyokulabirako kinene nnyo seeka kitegerekeka kubanga buli omu buli kanaku agenda neyebaka kati nga weebaka okijagirira ku makya nga tosobola kuvaawo kati webityo مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يضبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون بيدي فنجي change نبي mbasomesa mbajjukiza omuliro mbajjukiza ejjana naye nfaananako omuntu akumya omuliro ogwo agukumye lwa nsonga ze kufumba mmere ayagala kitangaala ayagala kubuguma ebiseera bya winter kakati buno bumiskini aljanadibu walfarash obuwuka obuwukira ku muliro ogwo ne bitandika okujja bikole ki naye nga yekigendererwa ki ekyomuliro si kwokya biwuka bino kati wa rahma gyayina ono akumya omuliro fajaala yadhubuhunna anha natandika obigoba bireme kugwa mu muki naye kyewunyiza seeka ku biwuka ebyo ogoba kino kisonga nabbi kyagamba nti wa ana akhidhun bihujazikum alina mbakutte enteegateega mbagana kino kigenda basuulayo bannanga abantu ba umma yange kino mukyewale ne muganye mulinga ebiwuka biri kati awo ndowooza ekyokulabirako ekyo nti asembeza almaqul bilmahsus ekintu kyewanditegedde obutegeezi nakikusembeza kyolabako kati kiri gyoli okuba nti otafallata n'ogwa mu muliro oba weekomako n'obanga kolaki nga weebuulirira naam faida endala eyokusatu eri mu kubeera nti batukubira ebyokulabirako mu Qur'an al-i'tibar wa tadhkir eyo nayo nkulu nnyo seeka kubanga ate yeri musarrah fil ayati okubeera nti omuntu afumiintiriza n'okuba nti alowooza Allah subhanahu wa ta'ala akola kino nayogera bwati naye alina kyategeeza kali watilka al amthal nadribuha linnas wama yaqiluha ngawe aba nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun seka Allah okwogera aya eyo abantu okitegeera obulungi kino tugiddeko emabega aya eyo teri ku bantu wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة للعالمين هذا كان في العنكبوت لقوم يتفكرون لعلهم يتفكرون لعلهم إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون نعم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله يا كوبا سكا آية إلي عجيبة جدا kubanga Allah akuba ekyokulayirako ky'omusajja n'omukyala okula okulidde mu famire eyo okulidde mu kitundu kirala ne Sumaya naye n'akulira mu kitundu kirala n'akulira walala oba okitegeera ndowooza naye ekyewuunyisa Allah subhanahu wa ta'ala abaana anaabaleeta babiri ateekawo wakati wammwe ekibagatta kyatasobola kuteeka wakati wo na maama ogwe yakyogera luni kyatasobola kuteeka wakati wo na sisita wo nera nga sisita wo mulungi nekyewunyisa nga ate gwe bamwegombako gwe omulaba alina eminyira ojjukira kali Kasumaya gakubange n'okuwa omugere namukulekera ewaka oba okitegedde naye nga waliyo oli amukola ki amufika ate seeka n'ova ku ekyo litaskunu ilaiha Allah n'addira omusajja nga walaba ku Sumaya atebenkera kati wagamba nti ako kabonero eri abo abantu Allah akakubidde abantu abafumiitiriza wallahi atafumiitiriza tasobola kitegeera ayalaba akiri automatikinya kati seeka nti ebimu ku bigendererwa Allah tukubira ebyokulabirako tufumiitirize ku mateeka wekiri yenna asoma Qur'an zenna baganda bange bensoma nabo Qur'an nampola mu myaka gyabwe naye mbagamba nti
reflect ponder omanyi oluzungu somako akandu ako aye eno gyetegereze bulungi olabe onokuba masha Allah ngora bafunye faida y'amaanyi nnyo seka hata baulama bambaga nti empere ziri mu tafakkur okufumintiriza zisinga omuntu okubeera nti ayimulira ekiro n'asaala kiramba just singa tafakkuru saa okufumintiriza just musaawa emu ng'oli mu kufumintiriza kisinga omuntu ayimiridde qiyaamu layiri yonna atenda biti yasomanga aya emu ekiro ne kigwa in tu'adhibuhum fa innahum ibaduka eyo aya yagiyimirako paka obudde bwaki aya emu naye ng'ali mu kufumintiriza bannabbi bali nabbi Isa ngeri gyagenda okuboolezaamu abantu be naye neyefumintirizaako kubanga naye ayinayo abantu oba otegeera seeka naam kati inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi layli wan nahar la ayatin liuli lalbab wayatafakkaruna fi khalqi as-samawati kati gwe teweebuuzaako nogandi naye ekiro kino kijja kitya emisana lwaki obudde bwekiro buba bwe buti lwaki obudde bwemisana kati bino Allah abiteekawo atafakkuru kati ebyokulabirako Allah abitukubira ebyo nira omuntu atakozesa bwongo seeka kyova olabanga ziri eddiini endala seka eryekkubo baliggala no chance pastor wakusomera layini olina kukoma awo wakubuulidde ogezaako okwagala ojjingira munda kubanga ojjingira munda ogenda mubuuza ebibuuzo tasobola kwansalinga obeera mulabe wa kyaki nene ekkubo lye bakozesa okubeera bizofumintiriza wamala osoma layini eyo ng'akubawo akayimba nga beerabira kino kyabagambye nga bazina oba otegera seeka nga bakuba mu ngalo khalaasi kati atafakkuru kati ebigendererwa by'okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala abeera nga atukubira ebyokulabirako yatugamba mu Qur'an nti liqawmi yatafakkarun eri abantu abafumintiriza ekigendererwa ekisembayo at-tadhkir wal wa'z wanti Allah atujjukiza n'otubuulirira oba tukitegedde aga nti wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwa ndoza ekyo kifaananyi nani kati nabayoseka omuntu yali akuba kyakulayako kyona omuntu atunga bakira kutunga oba yali asimanviirize oba kale tugambe ekibbo omuntu afunye empiso agenze n'ajjayo zino bazita bade ezo sibuzi naye ebyo kale tugambe omuntu aluka omukeeka wane waffe n'aleeta ensansa seka okuluka omukeeka ogwo gonna ogumala obudde akozesa budde kinira bamama waffe yagulikiranga nnaku 3 wiiki leero aluka n'alekawo n'enkya kati amaanyi gakozesezza mangi nale n'omusanga nga mu lunaku lumu byonna abikozeki nga bisansudde bwati kati amaanyi ge gonna gamenyedde ki kati naawe bwotyo la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha ofunemu ekyokwebuliira tuba tukoze omulimu omulungi okuume tattakhiduna aymanakum dakhala awo segedde naam kati omuntu alayira n'agaana otuukiriza oba otusegedde n'olayira erinnya lya Allah n'ogaana Allah munene wallahi munene wallahi la af'alanna kadha nja kukola kino ate bw'omala otakikola nagaa kati siibe ennaku 3 tobanga oyo kubanga mpisa nki mpisa mbi ate kyobola n'obukkiriza bwo kati eyo wa'adh ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم tobanga abatajjukira Allah bamwerabira ebintu byabakolera niyo bwera okoze bubi nnyo nanirete ya ayyuha alladhina taqullaha waltanzuru nafsun ma qaddamat wattaqullaha inna khabira wala takunu muti Allah subhanahu wa ta'ala nera mwetegekere olabe ki kyogenda okukulembeza ekyanga Allah akujjuludde oleme kubeera nga bali bwe batuuka mu nsi ne beerabira nti bagenda musinga kinzijukiza aya eno
مثل لاستقباح الفعل نعم okubijjisa ekimu ekyabakoze aya eno egamba nti watlu alayhim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha فأتبعه الشيطان كان من الغاوين فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله فقصص القصاص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين نعم seke embwa eyo giraba embwa mungu kitonde yakikolanga oba enjala egiruma ewejja oba ogiwadde ekyokulya oba ekyokunywa kati seeka nno eyo aya y'abaulama omumanyi yenna atunda eddiini ye n'edduniya afaanana ng'embwa bagenda kuwaaki okkute nera omusanga buli kaseera awejjawejja tebimumala seeka kino n'akirya nekino n'akirya nekino n'akirya nera ose ng'akyali mu mbeera eri yalhath kati oyo afaanana ng'embwa nti newogikolera ki esigala ekola ki kati Allah subhanahu wa ta'ala ekyo yali ali zajar kututiisa tuleme kufaananako ng'abafaanana bwe bato kati ebimu ku bigendererwa byebiki byebifaananyi Allah byakuba mu Qur'an Nabbi sallallahu alayhi wasallam naye yakuba ebyokulabirako wadde nga omulamu gwaffe leero guli nnyo ku Qur'an naye nga mbaleeteddeyo hadisi emu singa gubadde mulamu bwe gutyo tugambe nti imam mpozi imamu aniseka Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala yawandiika ekyabulira bawulawaga nti awwal man sannafa naam fi amthali an-nabawiyya nabbi ebyokulabirako byakola ki byakubanga imamu Abu Isa n'awandiika ekitabo naam المثل للتنكير mungu lwaleeta ebyokulabirako kalina kyatutamisa مثلا الله قال mu Qur'an يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه yali akuba ekifaananyi ky'omuntu ageya n'akikumukubira ku muntu ali omulambo omuntu ageya abanga akola ki ali omulambo abanga omuntu ono ali omayiti nga efudde ewuunya n'okuwunya oba naye nga ali atafaana ali mu kulya ate ekyewuunyisa ono bw'aba ayogera ng'azina okusekaseka ng'alina gw'ayogerako n'okusekaseka n'akubwa nandi misikini aba tamanyi naye singa yali amanyi لو كنتم تعلمون ما أعلم ولبكيتم كثيرا kali ekyo kyakulabirako kiri mahsus kiri lilaqil oba maaqul naye nakireeta ekyokulabirako ekiri mahsus okulaga nti kibi nnyo nga otasobola kukwata infact oba musezi gononaniko okulya omubiri gwa munno ate nga Allah tusaasirese Allah tusaasirese nera omusiraamu omu nali mu darusi ye n'agamba nti katujja n'ogamba nti abaganda mathalan oba abachina bali billions meka bebasinga obungi sebasinga obungi ku nsi eno oba 1 billion neerabiddemu katono awo 1 billion something kati obageeza oboogeddeko emirambo egyo gyonna mungu agenda gikuleetera mu maaso ogirye Allah anti obogeeza sizo omuntu alina ku khasasa kasita obageya naye wewe bakukkiriza okugeya tewali we bakukkiriza kugeya okujja wondoza mu bintu mukaaga tekuli buseeka naye atali mukkiriza tebamugeya ate ndaba nga wallahi ekiraga oba cowardness obunafu obutiitiizi lwaki omwogerako taliwo lwaki tosobola genda ewakayira omugambe kayira oliboti Allah mugambe kisoboka seeka anti oba tosobola kale muveeko oba tosobola muveeko naye obanga onaasobola omulya omuntu nga taliika baŋŋambe kooki wano baŋŋambe kooki bali abantu baziika omuntu wano
ne mwesumagiza bulungi nezimanyi gitalo bo ne bagenda ne basimentana ne bamugjamu ne bamulya. Era sebo bagamba nti balina right yaabwe ngago ente weefa n'ogisula kasasiro oli wagenda n'agirondayo kigamba omwo bo bagamba kati naffe emirambo mugisuula naffe ziri nva zaffe asabullah sallallahu alaihi wa sallam naye nga kati Allah subhanahu wa ta'ala ekyo ekyokulabirako ky'olugambo kye yakuba kyali litankir nga shekhe wagambye okututamya ekikolwa ekyo. Naam. Kati waliwo seka ate kino ekisembayo omuntu alya riba n'amufaanaganya riba esembayo obutono n'amufaanaganya n'omuntu awasizza maama we. Osobola okuwasa maama we ali yakozesa kigambo kyakuwasa kubikkako naye omuntu awasa ma huwa nika annika wato osobola okuwata maama we. Kati seka singa abalya riba baali bategedde ekintu ekyo tebandigiridde ngawe twagambye wano wali obuki obuzibu kasita basomaba enjawulo gye balina naffe olidde kutegeera. Naye Ibn Masudi kyagamba nti la namurru ala 10 ayati tetwayitanga ku aya 10 okujjaho nga tutegedde wezakira amakulu gaazo nozikolerako kyekyo kyabafuula abasahaba okuba nti banjawulo tukyalina obuzibu wano abantu bajja ku masijidi yo gamba Seeka Kayiira asoma bulungi Seeka Kayiira we Madina Seeka Kayiira we Misiri manyi we Pakistani oyo yasalirako n'emabega wa Sudaisi ebyo bwe bityo ne banyumirwa naye nga byosomye tabifumintiriza era abamanyi abamu bakona eminga abantu bwe baga nti kanna al-Qur'an unzila litilawa ambalowooza ne Qur'ani yasobola kusoma kyokka la litilawa wala amalu bi watadabbur kugikollerako n'okugifumiitiriza. Ate ebyokulabirako byebyo akasembayo Seeka tuddemu okukkaatiriza abantu nti tokozesa Qur'ani mu lulimi lw'Oluwarabu ssebo ne bw'oba ng'omanyi nnyo Oluwarabu. Abantu ne bajja okukyalira bajja okukyala salamu alaikum udkhuluha bisalam yoninga bawadde ejjana udkhuluha bisalam. Aseka akate kankonye nnyo kuba oluusi nze mbadde nsobola nnyo okukozesa ezo ektibasi bali awo bajja okukyala basibula bagenda nobagamba aina tadhhabun fa aina tadhhabun inna dhahibun ila rabbi sayahdi kuzanyira mu Qur'ani kituufu Seeka oli yalaba omuwala omulungi naga bayda ladhatin linnadhirin nakyusa ne siyaqu ya aya bayda ladhatun lisharibin kati ate n'akyusa yenaga mweru kale Seeka abamutunuulira banyumirwa. waliwo mu ilmu albalagha wa ilmu almaani waliwo kibayita iqtibas al-iqtibas jamil al-iqtibas weeri naye iqtibas kitegeeza kujjayokko tokozesa nga Mungu bwe yakozesa nga bwe nagambye wali lakum dinukum waliya din kubanga eyo aya kali gwe oyagala okyeyambisa okola otya lakum ra'yukum walana ara'una antum rijal wanahnu rijal mulina endowooza zammwe naffe tulina sitolese aya direct naye ogyefaananyirizaamu just mu njogera naye toleeta kiri kyennyini Allah kiyayozesa otegeeza ebyo. Allah tusonyiwe ya Rabbi. Kale Seeka tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga tugasa n'ebigambo ebyo. Amiin ya Rabbi. Atufe ffennyini ababisomesa abasiraamu atuwe okuba nga tubifumiitirizaako. Amiin. N'abaana baffe n'emikwano gyaffe baganda baffe bonna. Baganda baffe bano tetusobola kwerabira kubanga tubateeka mu dduwa abasuraya awamu ne baganda baffe abalala bonna abawagira omukutu guno tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abasasula mu bulungi bwereere. Amiin ya Rabbi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة آمين. وقنا عذاب النار آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
oluvannyuma lw'okuzuula embeera y'abantu gye basaaliramu ku ttaka, ku seminti ne ku biwempe ebikaddiye mu bibuga ne mu byalo, Rahima Foundation nga baliwamu ne Thuraya Islam Media beesowoddeyo okulaba nga baalirira emizikiti wano mu Uganda. N'olwekyo basaba abantu mwenna okuyambako mu kuwaayo okusonda ssente nga zino za kugula kapeti ez'okwalirira emizikiti wonna mu ggwanga. Twegattire wamu tuweeyo omutwalo gumu gwokka tubeere abamu ku abo abaneefunira ku saddaaka ekulukuta nga tuyita ku nnamba z'essimu zino eya Airtel 0708 222 330 ne MTN 0788 020 301. Yalirira emizikiti ng'owaayo kyonna ky'osobola, weefunira empeera ku buli swala enaayimirira ku kapeti